nasalawo nti nendamba eddoboozi eryongera okulungamya eryongera okuyidusa nti bananga obukulembeze okubutaawo obukulembeze bwakuyamba kyalo kukulankulana twena tweyagalire embuga yiga Katonda bwe yatuwa obuliwo twena bwe tusobola okufunamu. Of course abandi bandeta musiru era mbabona eyo bakugeya mbu ndi musiru tibanga ku musiru bako muwala omugezi oyo alemererwa yasigala mu opposition yeyo mperano opposition tiye ndimu FDC nga ni platform neidobozi mwendibikiza okukobera abana Uganda nti enensi eri tambuleti yandiwomye tambuleti mbankoze bubi abali munda mwene bole bona balibo nabona ayi bazizani bwebogerera ezizani kye bali kwongera mu kulongoosa mbeera z'abantu batyaimaawo bali oti ntebe bona Uganda bagibonera ku TV tibayidi kiriwo tisobola kuba musiru grade A. Honorable Sam Musumba eri yabalowooza nti OFDC nadala imwe abekiwaye kye Katonga wemerere wene eri yabakoba nti Honorable Sam Musumba Dr. Besigye Right Honorable Wafula Ogutu n'abandi abayikiriza mu bye Katonga eyo those are spent forces ezakye batukoba bali akube balya saawa eno ezakye bakoba bana Uganda najja nankumbi n'eriku obakoba otya ebivulu bya najja nankumbi bye muliga yako nti ne future ya Uganda bye muliga yako nga future ya Uganda eyeri edobozi lyowulira ale kale ba wali wulire lyako byeki baba nabali tegeke enkungana tayiza kutembeya kibiina ekyensa abantu abagezi gye bataawo n'okifuula mobile bar nga baala bahaji n'abali ku gaba omwingi wante Jamal era nga mutyama mu National Executive Committee wakanti tujje tugule omwenge ezira kibiina munsi yona kasokedde Katonda atonda nseno yali ekoze ku kintu kya buseegu kiti era omukungu mweno yakandi ekifo kye kyesoniwe ye ni Vice President Eastern tiniwe omulingirira yandisigaire yo mukuyiba supermarket yaleka ebyobukulembeze tabiwoomera namu wanje tabiwoomera namu tabidi tayinza kuikiriza ku politics nga extension ya bufere we can't no abantu bakwida okuwamba ekibiina bakikolere mu buli kyambyone FDC